mbadde ndaba amawulire nendaba omwami eyeetuze ayina masters degree nga tanaba kwetuga empapula ze zonna yazaaliriddeawo n'ategeeza mu bubaka bwe yaleseewo nti anoonyeza emirimu emyaka 7 nga tagiraba n'alengejja. Oyo twamuwonye. Obadde ogamba ngenda gamba ki? Tebasaasira yeetuze. Emyaka 7 ng'olina diguli wasiika muwogo ne bagaana omugula. Wasiika chapati ne bagaana ozigula. Mutambula mwasama bwasami. Ezo chapati nzo nzikuba mpita musoga. Tebakuyita musoga naye ozirya. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Bannanga ate mbasaba mufune enjawulo wakati w'omulimu n'ebipapula byammwe. Era luli nabagamba nakati mbaddiramu. Lwaki ogenda ku diguli ey'okubiri ng'esooka tennakuwa? Why? Olinga aliko omuzimu gw'okusoma. Abalala n'ey'okubiri aba yakagimala n'agamba naye ka PhD nako kankamaliriza. Genda onoonya abalina ebizimbe mu kibuga oba balina ebipapula byo. Somako genda okole tosiriwala. Kati oluvannyuma lw'okukola okizuule nti weetaaga okwongerako. Hello? Ye mukyaliyo mmwe. Muwanike emikono ndabo bagye muli. Bane mumbulira nti twagenze. Muntu omusanga amaze pate naye nga amawulire gasinga okutambuza. N'amaze okwenoolinga mangu nnyo nagenze ku masters. Eno esooka ereese eki. Ne pate ebadde yakusonda. N'olaba embaata, n'olaba empuuta. Pate ya diguli esooka ebadde yakusonda. Ogenzo ogimaliriza buli omu akuwaddeko ku ssente. Bonna abakuwa ku ssente ng'osoma diguli bakuwadde ebbanja. Gwolooza bakuwadde za bwereere. Naye buli akuwa ku ssente oba upkeep oba ki asuubira okuba nti olunaku lumu olijja. N'obaako ky'omuwa.